Wabaddewo katemba ku mbuga y'eggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono Namukadde Nakafeero Tereeza atemera mu gy'obukulu ekinaana omutuuze w'e Katente wakawaŋŋamudde nti abaana b'abakulu ababiri okuli Kyasa Jime ow'emyaka 56 ne Mumba Jeswa ow'emyaka 47 nga bwe yabenda ku musajja omulala omugwire yali omupakase ategerekeseeko eri akatooto. Muzaala musajja oyo era lino kati ne bomala Jimmy bino abyogeredde mu lukiiko olwayitiddwa ssentebe w'eggombolola y'e Nakisunga Ssekikubo Mubaraka mu ofiisi ye era nga lwetabiddwako abaana bombi bazzukulu ba Namukadde ono n'abaana b'abawala. Nakafeero ategeezezza nti abaana bano abalenzi teyabazaala mu luggya lwa Sendijja Erasmus era kino kijja abaana mu mbeera ne baagala okukuba nnyaabwe nga bwe bamukanda okubalaga kitaabwe omutuufu naye n'akabatema ati tamumanyiiko mayitire. Tata wange nzaala Yuda wayogera nange. Simanyi yali. Kati wange nzaala wa. Mbalungi. Ali badira wa. Sazo. Tubuzabuza ba. Tujja kweyongera bakunsi babansibe. Maama wamma tata wono yani. Mama. Tata we? Tumwele mu kamera. Nawe bakukubiremu. Ate ndi mulalunga. Abaana bano basiiwuusa empisa ne balangira nnyabwe obwenzi n'obubbi era nti ayagala kutunda ttaka nga kye kimukozesa ebyo. Ono muyaya ayakubba ttaka lya Sendijja ayitwala. Bamusabye ave mu bintu bya kitaabwe omugenzi Sendijja nti era embeera okutereera nga bamaze kugenda kukeberebwa ndaga butonde. Naye ono n'azikayo n'abaana abasukka mu 5 nga tuyogedde nti nno taata wo. Ekyokubiri njagala mama wange oyo Nakafeero ave mu bintu bya kitaffe kuba kati akola lukujjukujju kuba bintu bya kitaffe teri nsonga ndala. Kankati agamba nti ayagala kutunda naye ate noono agamba nti naye bandi baagala nabo kutunda kati wali obuzibu bwe kusikanga n'omuguwu. Ye mama muyaye mubbi yatunda ebijja bya taata we Masaka n'enyuma n'agibambulako amabaati. Nakafeero ayagadde okukola olutalo ku munnamawulire waffe ng'atya okuswala. Alumiriza ne mutabani we Mumba olumu okwagala okumwokyera mu nnyumba ne petulooli. Ekiwulira ng'aleeta petulooli okwagala okunjokya. Newakola ebyo ebiraga nti tewamuzaala wa Sendijja oba gali amazima gye gali ogalina. Gali ludda saamuzaala wa Sendijja. Nze ndowooza nga bwe yakisirikira okuva mu ntandikwa yandikisirikidde ddala. Kati ekijja babadde bamanyi nti buli wafiire waffe we wano kati bo banaayala batya mu lusike babe bazzukulu bennyini okuswala kwennyini ku kyalo. Ye ssentebe w'eggombolola y'e Nakisunga ategeezezza ng'ensonga za famire eno bwe zimulemeredde era n'azisindika mu b'ekika okuzigonjoola. Ekirala kino eky'okutunda ebintu by'omugenzi tuyisizaawo ekiragiro nti bisooke biyimirire tewaba waddamu okulowooza kubitunda okutuusa nga ofiisi ya Administrator General Kampala eyingidde mu nsonga ezo. Omubbi wabba nnyoko obwenzi n'ayendera mu nnyumba ya nnyina n'azaala n'omwana omusiru omugwagwa. Tunuulya omwana we gye yenkana. David Musisi Kalyankolo yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.